Omusiraamu ng'otuuse ku Kaaba lwaki weetooloola? Lwaki bwe neetooloola olusozi mugamba nze nsamira gwe lwaki oba tosamira? Juli sibiriimu mukwano. Bannange siri mugaga sikufaanana. Naye olaba oli munaku nze nina bwenti. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Amanya n'eddoboozi nza Asha n'ava Namatovu. Mwasibye mutya bassebo ne bannyabo okuweereza tusinzira wano ku Silverback. Era nga munnange olunaku lw'Emande babeera ne pizza buy one get one, n'olunaku olwokuna babeera ne pizza buy one get one. Life Experience tubeera n'ebintu bingi oba tutambulira mu kumanya n'okutegeera. Olunaku olwaleero bagamba lubaliwo mulamu tasamirirwa. Nsanyusa okulaba. Kale mukwano. Nange nsanyusa okusanga omwana w'omumbejja. Omwana w'omumbejja. Obadde ogenda kikubawo omumbejja. No, ndi mwana wa banaava by the way bambejja be batuzaala. Mwana wa mumbejja. Yes. Nsanyusa okulaba omwana wa ssebo. Nze amanya. Nze Julie Potential. Yes. Mu industry. Naye nga nange ndi mumbejja kiraga nze nkuzaala. Aisho. Eradde maama. Omunange bassebo sibayisaamu maaso be banzaala. Oli mumbejja Julie? Gwe mumbejja ani? Nakayenga. Okay. Julie. Katerega bwe gye bali ebukojja mbawulira. Okay. Yo wayina kuzino ng'obuzebuze mu industry. Bakuloga? Tebakusobola. Owaye nkunoonyeza ku mitimbagano ngenda okulaba ate watuddiza mu sayidi ndala. Angamba Julie. Tutuuka mu bulamu nga waliwo emirimu gye tulina okukola. Yes. Nga gwolina gw'oyagala. Naye ne bakama abo nabo balina bwe baagala. Mukwano nze tebava ku makeup. So osigala bw'oba nga osobola balansinga obudde tebalina n'ogwabwe. Naye kati otuuka nga emirimu gino gisuuliridde ng'ate giri gikutwala. Ne batuka ne bagamba nedda. Sooka osangengeko kino kati gwe kennyini obwongo bulina okubeeramu n'omanya nti kati bano bakama bange be bafuga. Kitegeera. Boogera ku mpewo kanziggyako n'eggago. Ebisigadde tuba tugenda kutambulira mpola naye nga okuloga eddogo gye liri. Julie ng'ondabikiranga omwana omuto okubeera nga ebyo ebintu edda like abantu abakulu ennyo be babyogeranga. Saawa zino I'm so surprised nti oli muwala muto kubanga obuwangwa n'ennono obutegeera. Ntegeera obuwangwa waliyo abantu it is not a skill nti nakiyiga. It's a calling. Mine is a calling. Okay. Era wekutottolera jjane yange ey'obuwangwa n'ennono nti nze kuva buto nali nsobola okunnyonnyola negamba naaveeyo togendayo oba olugendo we luti togenda bw'ogenda n'ofuna ekizibu. Naye nga nange nakugambye nga simanyi nga tomanyi ani akulimu munda. Natuuka mu kiseera nga nkyali muto nga mama wange mbeera mugamba maama ndaba mulina oluyumba olwo mugenda okufuna because my mom was so quiet ali mukyala mukaka naye nga busungu bungi nnyo nga like nga prior to that time ng'obudde tebunnatuuka wait ennaku oba bbiri newajja omuntu out of the blue n'ayomba naye okitegeera kati najjanga naye nga simanyi toneezuula nga sinnamanya because nze nazaalibwa omukyala nga mulokole nga siina kyemmanyi era nze naye nga empewo nziyina kyekiri kyengambye nti nayogeranga ekintu era nze abammanyi ku live ntuula ku live nenyinyonyola omuntu anti mbiraba era nagamba bannayijuli nenkugamba naava olina mukwano gwo muwala mwayawukana naye yali takwagaliza
kitegeera n'okitunulamu nga kituufu ne ngamba naava otera okuloota ng'odda ku ssomero waayo tubanga osula gyensula ekikiggwe kati ekyo kyekikusumbuwa ekyo kirooto si kyekizibu wabula kirooto naye kikunyonnyola bulamu bwo bwe buli nti waliwo abutambulirako so you have to work upon that ekirooto kiri kiveewo sokoleke bwe ndoota nga nzira ku ssomero kitegeeza naye mukwano gwange onandoga no okuloota ng'odda ku ssomero ebiseera ebisinga abantu b'obuwangwa oba ngamba abaabiyiga nedda saagala gamba nti baabiyiga naye bwe tudda mu buwangwa n'ennono abajjajjawo baba bakuloosa okuyiga okumanya n'okutegeera bajjajjabo kye baagala oba empewo ze baagala kati buli w'obeera nga weesisigiriza okumanya odda emabega kwekudda ku ssomero oba odda emabega buli kyokola kifa obanga agenda okubotola nekidda emabega n'olowooza ku kyokkola nagaa kati oli yansuubiza ssente bweziti bwenzigattako bweziti mba ngenda kukola bwenti nakusuubizanga kwali olunaku ne lutuuka nayekyanga n'ofuna omusajja n'ajja ng'alina bulungi nnyo ssente akuwayo emirundi egi n'abeera nga takyakuwa oluvaawo nga takyakwata ng'olinga atereddawo olinuya kujja mu kazigo okagozera akutaddemu apatimenti akutaddeko mu bulamu wabwo obulungi nebifa ekitegeera kati ekirooto ogenda okiwulira oba okiraba buli wookiraba manya byokola tebitambula ekyo ekirooto manya obulamu obudda nnyo emabega olwekyo ekirooto kati ekirooto si bwe buzibu kubanga abantu abasinga baŋŋamba juli kati nkoze nti okugyawo okuloota nga nzira ku ssomero okuloota nga nkola ebibuuzo okuloota nga nkola bwe bati okuloota nga nzira mu kyalo gye wali okuloota nga nzira ne x gwe nalina oba onakudda mabega okitegeera kitegeeza ati si birooto byojjawo ekiriwo because at some point wabaawo abantu abamu nga babatambulirako abantu nga alina bye yakkola kati mu kubikukola ebizibu ebyo bwe bijja oba eddogo we libeerawo empewo zo zikulaga waliwo ekitali kituufu kati kikuwa ekirooto ekyo kati buli bw'otakiwa budde gwe buli kyokola kiba kifa toba na mukisa ne mugenda mu kifo abalala bafuna ssente gwe n'otofuna balala be bayitawo gwe toyitawo osobola obeera ne munno nga wamuyigiriza omulimu gwe gumu ng'ali wala oli awo bw'oli bangi betugize so baba balina kye bamukola kati empewo zo ziba zimulaga tuli naawe twagala kulwanirira tutegeere bo kubategeera tutegeere kubanga bwe zikutegeera zikugayidinga weya tuddu zikubuulira nti genda ewa Juli asaba okukolera ku nsonga zo because abayaaye bangi abafere bangi ku TikTok yes omuntu asaba okugamba genda ewa Juli sigamba nti nze nzijanjaba n'emponya however nina b'emponya n'ekiruddu abantu bagendayo ne bafa malwaliro mulago bagendayo ne bafa naye kyengezaako okugamba nti bajjajjaabo bajja kukuwa ekituufu empewo zo buli w'onoozisembeza buli w'onoozimanya buli w'onojjamu ekyo ky'ogamba nze simanya guma kiki zijja kunnyonnyola zijja kutwala ewa naavaati game naava akola make-up omulungi lwaki bakumetta ebiswa ntegeerekese kubawo nnyaawo kaakati omwana omuwala atulaba eyo ndi wano obulamu bw'onsobedde omanyi twegumbulira guno omulembe oba omuze kangutwale nti muze tutambula mu basawo ali gindi n'obatambulamu n'oziyiwa naye nga byonna tebikoze eki abasinga bayize batambulira mu bino empewo si ntereevu kwe batambulira kati balina n'akalala ke batera okukozesa abajjajjaffe tumuwa ekitiibwa kabaka ye kati ffe abaana abawala batupaatiikako ekyo n'otambula kati ffe abawala okimanyi twepangisiza obuzigo bwaffe n'ogula ebibbo n'ogula embugo n'ogula buli kimu kati bannange n'abanga musawo muganda mu nnyumba omwana omuwala tugeze oyagala kumanya oba bajjajjawo kye baagala
oba oyagala kwezuula nga gwe nga naava njagala kwezuula nga nze akoze atya ng'akooye juli abantu bakooye bakooye babba kakati ng'oggyeko ebizibu naye nga oyina bakugambye empewo ebiseera ebimu abasawo abatalaba beebikka nnyo mu mpewo zikusumbuwa genda otereeza empewo abatamanyi kyakugamba kati of course wanagamba empewo buli muntu alina empewo ojja kugamba banna empewo zezinsumbuwa kati omubuuza nga mpewo ki mubuuza nga mpewo ki ensumbuwa bwakugamba nti kabaka bulamu ng'omugamba ntegeera ntya nti kabaka bulamu yannuma ng'akugamba anti awo waliwo n'endawula kati tewali mpewo kabaka bulamu empewo ya kabaka bulamu eri mu biti bingi tulinayo kinene ennyumba tulinayo batenda tulinayo walumbe tulinayo ne bulamu y'empewo ekulira empewo zonna the rest are down kabaka w'abakabaka nga gwoga nti kabaka ndowooza y'empewo entonzi ku nsi. What do you mean entonzi? Nti katonda bwe tuva ku katonda nga maama nga taata wo yazaala muganda wo asooka ne bagamba nti oyo yalisikira kitaawo kati empewo gye tulina ku nsi kuno eringa eri mu kiti kya jjajja Tonda ye kabaka bulamu empewo ekulira zonna empewo eyo abantu bangi nnyo bagita ngazi kubanga okuginnyonnyola kinene kubanga esobola okujjira mu toilet ng'oloota ttooyi oli mu mazzi okwata oli mu ttooyi okitegeera esobola okujjira mu muntu nga ayambadde ebiddugavu omusajja nga muddugavu muwanvu tomulaba na feesi naye nga ayimiridde awo okitegeera esobola okujjira mu malaalo oba mu mufu okitegeera kyokka nkugambye eri mu biti bingi esobola okujjira mu musajja ng'ayambadde ebyeru nga kanzu njeru nnyunyunyu bulungi naye nga tomulaba feesi ng'olimu tomulaba feesi ng'olimu atudde ng'awo then ng'ogwe weebase wali naye nga tosobola muddamu nga ye yayogera okategeera then bw'ajja nga munyiiva ajjira mu biddugavu nakonyerezaawo kobulire nno nga tokyuka ng'ali nange nakirootako one day nobeera nga teweenyo oyagala kukuba nduulu tokuba nduulu because oba tewamutegeera akupanishinga yeyo punishment yaabwe si yaabwe akyuzinga ye asobola n'okulonda empewo yonna nejja n'ekukozesa kuba ye takola mirimu ye n'agamba bino bano baneegatta na musajja genda onkozeseza olwo waliwo muwala yangambako mbu yalutako nga yeegatta ne muwala munne yes okitegeera kubanga at some point ejja ekuwa obubaka obulungi naye olwokuba kati ffe abantu abalya mmere tunyoomereza tutuuka nga bakuwadde ekirooto n'obeera nga tosobola nga tofaayo you're not bothered okubuuza kitegeeza kiri kitya ngenda kukola ntya ekitegeeza kati gwe n'obirekawo n'akwongera ekirala bwe yeesitukira muganda wange oba olina obikola byonna nga yasituse bannange obuzibu ndowooza abantu ffenna abalya mmere tulina obuzibu abazungu baatu brainwash nga obwongo within ekyaffe tekikola ekyabwe kyeki naye ate munnange mbuna eri e Bulaaya basamira yes kati kankuwe example nava obadde okimanyi nti maama Maria mu bakatuliki ye Nakayima anti kyewenda okubaza tabanga maama Nakayima kubanga tugendayo ne tufukamira ali mu byeru yes netugamba omweyimirize w'ensi eno ate nga ye Maria
kubanga mu Balooma yoyo ennono yaabwe yeeyo nabo bayina abo. Ekitegeeza Julie omanyi nti ebintu by'eddiini tukyusaamu katini tewali na kukyusa akabaani musabo kakolebwa ne kyaki kakolebwa okitegedde yes tumansa amazzi osobola omansa n'okansira mu kanisa abakatuliki mu njulire tebabakansira nabiraba babakansira amazzi okategedde tugende ku bannaffe abayisiraamu abasinga okugamba gano mashiriki siina gwenzivolera siina ddiini ya muntu gye nnyingirira omusiraamu ng'otuuse ku Kaaba lwaki weetooloola lwaki bwe neetooloola olusozi mugamba nze nsamira gwe lwaki oba tosamira Juli sibirimu mukwano yes olutalo lw'otinkudde olw'abasiraamu siri kutinkula lutalo but I'm saying ye nnono yaabwe yes nti tebakyusa kinene just nti ffe baatulowoozesa nti ekyabwe kyekituufu naye nga muli ku kimu gamba waliwo neyambuuzako wano nangamba kuba yagendako emeka nangamba eriyo engoye za white na black okategedde ate buli agenda emeka tasigala kyekimu kubanga otuuse ku nsulo y'ebirungi ye belief gy'olina when you believe nti wengenda ku mutima amannakayima nenfukamirawo ne mugamba munakayima omweyimirize w'enseeno nsaba neeyimirire eri abalabe bange okomawo ng'embeera ekyuse what's wrong with you kitegeera olaba jjajja Katonda ogweyita Katonda bwe yatonda ensi eno teyeekooya bannange mumukooya tumusabiriza nnyo for example it's like taatawo n'akuzaala n'ava n'ogenda n'ofumbirwa omusajjawo n'akuta of course akulinako obuyinza naye bw'otuuka mu makaago tasobola ssalawo mu makaago yes kati Tonda bwe yatonda ensi eno yagiwa empewo yoyo kabaka bulamu n'ateekako banne ntegeerekese kati gwalowooza mbu teri ddogo simanyi wano mu nsi tebasobola kukutereeza nga tonnagenda kusaba Tonda it is a protocol Tonda tajja kuddamu nga tosoose wa bulamu because waliwo by'asooka okukola oba ntegeerekeka nti kitaawo tajja kusalirawo mu muzigo gwo ayina sooka kukusaba nzije naava lunaku woti wooli ye Tonda nti ebiseera ebisinga bwe baloga omuntu oba omuntu n'alwala asaba Tonda yeebuuza ku bano be yawa obuyinza ku nsi nti ono munyingire mu nsonga ze zitoke oba mukyasobola ozimaliriza ntegeerekese kati bano ne bagamba tukyasobola batulekere kati gwe n'osigala eri ng'oleekaanira Tonda talina budde because ye akolagana na bano gwe takumanyi nkitegedde otegedde it is a protocol yali awo tetugambye nti taliiyo Katonda gyali nga bw'olina kitaawo nkuwadde example nga bw'olina taatawo n'azaala abaala n'akutraininga n'akukolera buli kimu n'ofuluma amaka ge bw'ogenda mu maka ago tasobola kuweerayo mateeka nga takwebuuzizzaako kituufu ntegeerekese kati ne Tonda bw'atyo gano maka ge yawa empewo y'ensi tobalaba ensi eyina amaanyi gaayo n'ava omuntu basobola omumuloga akisidenti oba omumuloga okufiira mu akisidenti nga baamuganga akisidenti natta abalala bonna n'asigalamu kyembadde ngenda okubuuza wano abantu basibye babaloga babasibye babatta okitegedde naye ng'ono ye yafulumya akisidenti mu nju yaabwe tezijjanga ng'oba waliyo yafa akisidenti nga bagamba eno akisidenti yeesoose era yeerikoma teddanga ne bagifulumya n'olumbe lwayo afazaali oyo gw'ologa ggwe gwalowooza mbu omuloga akisidenti ajja mmenyeka amagulu naye tajja kufa akisidenti ajja sigalawo abalala bajja kufa tugambe bannange emmotoka eyabaddemu abantu gundi yawonya kati makona bakugamba emmotoka gye yabaddemu ate nga yabadde mu maaso we mabega n'afa n'owaawana okategedde nti accidents bazigema bulijjo ekyo sikimanyi kumakya genda mu kkubo
londa ettooke ly'otamanyi ani yalisudde. Ntera okugalaba no ne ngayitako. Funa ensigo y'empafu. Kati gano baagabuwa Empafu. Empafu. londa ekkubo. Empafu bazitunda. Funa ensigo y'empafu egi emu. Londa ettooke ly'otamanyi ani yalisudde. Kwata ettooke eryo tuuka ewaka liwaate likolokote lyanike lifooke obuwunga. Kati empafu eyo ensigo y'empafu eyo funa ebinika oba seppiki teekamu empafu oyo. Tolabangako maka nga mu binika mulimu empafu ensigo eyo nga yo tebagijjaamu. Temukirabangako? Nakirabako mu kyalo. Baba bagema accident. Nga yo tebagijjaamu. Kati bwe batuuka okugabula abawaka bajjayo liri ettooke buli obuwunga buwagize n'abeera nga katugeze afumbye caayi. N'ateeka ku buli kikopo kya muntu n'agamba nti nze ekkubo nalironda. Teri accident eriribeera mu nju muno. Olwo boogemye. Ngironze siraba accident wano. Alamaina. Muli balibeeramu. Nga tewali afa accident. Tewali alifa accident. Nature, believe and practice. Obuzibu bwebwo. Nze mbeera ku TikTok okwo nendagirira abantu. You see comments, people are saying, gwoli mugagga. Banange siri mugagga sikufaanana. Naye olaba oli munaku nze nina bwenti. Yes siri mugagga naye tetufaanagana nze naawe because nze sikeera ku makya ne nnoonya mitwalo 10 n'ava ku level gye ndiko lekabeere miliyoni 10 sisobola kukubira simu. I can't. Even 10 millions. Tezikwekubya tosituka mu kifo. I cannot call you ne nkugamba lend me 10 million. I can't. Because I have it. Yuliwa chikolo nzeyina. Okitegedde nti siri mwagagga nga bwe bagamba nti mugagga. Ate era nsobola because nkyakola. Okitegedde naye sikufaanana ggwe anoonya 5,000. Oba ntegedde. Manya abantu ba TikTok obalaba okubakkiriza balinga baganda baawe. Munnaye tebakkiriza. Nate byosomesa bayira eje ebirimbiraba. Akitwala. Sibasaba ssente. Yes. Nze nzija n'ensomesa n'embirekawo ne mbagamba mukole oba mukole bate mukola. Ogenda okulaba nga wali ajja gamba Judy byankoledde. Kubanga akkiriza na practice. Akukiririzaamu. Kyokka bawala n'essabo okwetambulira. Obaleetedde Remedy ewaka bawakana. Kyokka basanga waka. N'ogamba what a nif is this one? A nif is a stage of a cockroach. Ekiyenje. Naye Julie. Yes. Ate tutulese ku waggulu mu nkwano. Yes. Kati tunulira omuntu nga look at this one. Now, obadde oyagala nsooke kubeera nga Museveni kunnyonnyola. Abantu mwe lwaki temukkiriza nkoolo. Kati osanga abantu nga bali blessed. Waliwo abantu nga bali blessed. Because of mpewo zaabwe. Yes. Ng'oba baabimukolera. Abazadde bakolera abaana ebintu. By the way nga tumaliriza. Omuntu asobola okuba ng'atulaba eyo. Emyaka gyo gikyali muto nnyo. Abasinga by the way si kirungi kunyooma myaka. Kuba omuntu osobola omusangako empewo nga muwala muto naye nga zaamukwata muto. So n'alaba tugeze alabye vidiyo eno osobola okubeera ng'omuyambako okumukulemberamu mu kutambuza ensonga ze. Ng'ayagala kwezuula naye nga bimutamya nti abayaaye bangi. Kakati nze ebiseera ebisinga omuntu okwezuula kinene. By the way ekintu ekyo buli omu akyogera okwezuula kinene kigazi naye ekisookera ddala olina okukkiriza. Believe. Esooka kukkiriza nti empewo zo ziri active weeziri. Obuzibu bw'abantu abasinga bamanyi bo tebalina mpewo. Tewali yakingamba nange atalinaye. Tewali bwe bya kisiru bye mulimu. It is okay. Kyova olaba abonaabona ali atya. Si yali obulungi kubanga empewo aziyisaamu amaaso. Okitegeera ekisookera ddala you have to believe yourself nti empewo zange weeziri bajjajjange weebali. Okkiriza
then bw'omala okukkiriza oddayo keewaka tulina abo abakulu b'olujja because ekisookera ddala mu byonna kumanya empewo zammwe ez'olujja zaagala ki kubanga ez'olujja lwewamwe si ze ezeewaffe zanjawulo because tuva mu mpya zanjawulo oli muganda nno ddala ebyo mbiwulira bukojja empya tuva mu mpya zanjawulo kati ezeewamwe si ze ezeewaffe kitegeera kati olina sooka kukkiririza mu mpewo zeewammwe ez'olujja era n'okukkiriza mu bukulu wammwe n'osooka ne weebuuza ku bakulu bammwe ab'olujja oba abakutwala ekika ekyo baba tebalina budde ku kyalo okwo kubaako abakadde abaako saagala osooke kujja wange sooka onoonye abakadde abaako onoonye omuntu okwo kubaako abakadde muweeyo omutwalo akunyumize abagundi maka gagundi ago baakolanga ki naye munyoomereza abantu kituufu okitegeera naava kankubuulire neca olaba obutonde busobola okukyusiza obulamu ebyaddala nali ndaba omukazi yali musiraamu ng'awakanya amaanyi agali mu periods omukyala ng'oli mu periods oba n'amaanyi mangi nawereka kati yatuuka ng'olwokuba yakkiriza kati omukyala yalina kye yannyonnyola nava when you're in your periods you can command something and it happens when you know to do it right. Are you sure? That is why bakugaana mu bifo ebiri holi because mwamu amaanyi gaamu kati amaanyi gali tegasobola kukwatagana nagano bakugaana okugenda wose not because oba mukyafu it is because you're powerful nkufunye bulungi kuba wetubeera mu nsonga zaffe bagamba tokola kino tokola kiri tokola oba n'amaanyi mangi oba n'obwamusoke buyitirivu ate obwamusoke yeegaba Sure. Yes. Kasito era kasito oloota ebibala omanyi no yoyo ndawula musoke eyo empewo y'obwamusoke y'amaanyi oba n'obwamusoke obusobola okukomandinga buli kyoyagala yes kati because mu bifo nga bye tusinzizaamu amasabo mubaamu amaanyi amalala that's why bagamba togendayo because you're more powerful not because you're dirty no oba n'amaanyi amalala kati nga singa oba otegedde lwokuba ffe abamu ya ignorant tetumanyi naye abamanyi ng'ategedde asobola okuzuula nti wano wali feeke oba nedda ebyaddala kati kyova babagaana ntegeerekeza yes babagaana okuyingirawo Julie tugenda kubanga tukweyongeza era nsaba tugenda kufunayo buli wiiki buli wiiki tubengayo olunaku osomese ku abantu baabula abantu batambudde abantu bakooye bayire ng'empewo ze zimuluma agenze masaba muwadde bugoba muwadde agantu like bamupika ddagala kuba kati fe wali wabuntu nga tokola ddagala nze naaba sikola ddagala era bwe ndikwata ne ndikola nsiraana busiraanyi oba okitegeera so abantu abali eyo Julie tugenda kubeeranga naye tubeere nga tusoma obuwangwa n'ennono kuba tulina amaanyi agaffe abantu abagamba ate simanyi mugenda mu makyaki simanyi nze ngenda kulokoka bayirawo kimanyi nti obulamu bukuyitirirako n'ogamba kandokoke olw'ennyiike gy'olina ku mutima naye ng'ate osobola okusaba bajjajjaabo kubanga ne bakuyambako osaba bajjajjaaba ate tetukimanyi ne bagamba leeta ebibbo tubyokye kyokka mbu tabyokya bagamba oba tebabyokya agamba mbu oli yababyokya ekimutuukako akimanyi mama bwagamba Julie yabisudde nze sibasudde Julie yabasudde mukama n'obonaabona ng'eyabba akagaali ku lumbe anyway so abantu be bagamba nti olumu mwezuulemuko waliwo ebintu ebyangu byosobola okukozesa nosobola okumanya ng'osobola obbifuna zikusumbuwa oba okitegeera kati funa akambe geta knife kakasuke normally kakasuke normally tokakasuka wantu nga waliwo sementi biki
nga kagudde bwe bati like nga kebase manya tewali ky'ofumbwa naye bwe kagwawo bwe bati like nga kafumise ekisala kiri waggulu ekisala kiri waggulu manya empewo zo zikusumbwa naye baba bazikulogeramu yes nga kaguddewo ng'ekisala kyekiri waggulu empewo ze ziba zikusumbwa naye nga bakulogeramu oli akuloga yayita mu mpewo zo yes ebirala tunabyongerako bannaye nno bwetyo bwe tubeera ku life experience bagamba ebiwooma biggwa byokya muganda wange atanneezuula jangu weezuule jangu ofune okumanya n'okutegeera by the tugenda beeranga ne vidiyo zino bweziti nga tuli mu bigambo nga bino abaana b'obuwangwa neno bannange musembere kuno tubeere bangi tuyige bwe bunaatuukira Desemba tunaaba tufunyemu ekyokuyiga ng'abeezudde ate nga n'abalala tukyabonabona because of bajjajjaffe mubeere bulungi bye bye awa Katonda yitawo Yesu simanyi Allah bambi yitawo wano wabuwangwa no